amaloboozi bannanga abayimbi tuli bangi leero mazaalibwa g'abantu bakitiibwa abantu bakulu bataata baffe bakulembeze baffe bannange Dr. Jose Chameleone amaloboozi tugagattire wamu Choir master. Choir master. Good music. Faza Isidore, Mwami Mayanja, ne Faza Muzungu. Mukama kuwangaza alina ensonga ze lwaki abakuumye. Mwesune korona mukisa era kulembeza omutima omulungi. Okulembeza kanisa buli lunaku Faza Muzungu tusiime. Ne Mukama awangaze Mr. Mayanja ne Faza Isidore. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Make a wish, make a wish, make a wish, make a wish, make a wish. To Bagariza Amazari Wamanundi. Amazari Wamanundi. Make a wish, make a wish, make a wish, make a wish, make a wish. Yesu akalika Katonda era Katonda ddala yono Yesu ajjayo ebibi ensi yesiimye abajja ku mbaga ya Kalika sigwanidde olulyo omwange wabalebera ekigambo omubiri n'omusaayi wa Kristo bitukuuma okutuuka mu bulamu obutaggwaawo. Obudde butuuse Kristo tugenda kumufuna mu sakaramento erya Ukalisitiya. Abeetegese obulungi ate nga bakristu
nga bakatoliki musembere ku mmeeza ya komunyo. Tulengerera omulokozi Omukama Yesu Kristo afuula omubiri gwaffe guno obutalina buguli agufaananye omubiri gwe ogw'ekitiibwa katongere okumwebaza oyo buli lunaku atuyamba okutuuka mu kitiibwa ekyo. Twegayirire ayi Mukama kati ng'omaze okukkiriza ekitambo kino abaweereza abo n'abazaana bo abaafa abagalamidde wano ne mu bifo ebirala yongera okubasaasira baweewawo enneema ey'okubatizibwa bajjuze n'ekisanyu ebitaggwaawo ekyo tutukusaba nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Nsaba tutuuleko. Kya mukisa mulungi
nti Omukama akyatuwadde obudde obulungi ate tuli wano nga tuli mu masaza tuvudde mu masaza ag'enjawulo. Atukulembedde mu kitambiro kino ekyokusabira abagenzi mu lujja muno mu kiti kino kyennyimiriddemu nyaniriza mwenna abazze ku mukolo guno ogw'okusabira emyoyo gy'abagenzi mu kisomesa kino ekyebusaato. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nyongera okwaniriza abaana n'abazzukulu aba Dawudi najjukiranga mu lujja muno, mwebale kujja. Mbasaba tubeere bakkakkamu ate n'emikolo emirala gyonna gitambule bulungi. Mukadde waffe Gerard Mayanja sebo tweyanzizza enteekateeka eno wamu ne ttiimu yo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nyongera okwebaza abayimbi abatukulembedde mu nnyimba mu mmisa ate n'abatusomedde amasomo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Amannya agange, erinnya eryange nze Muyanja Emmanuel Sande, omusomesa w'e Busaato Kasaato, nga twafuna ettaka eryo okuva ku ttaka lya jjajjaffe Dawudi najjukiranga sebo mukadde waffe w'ebitobiri. Famire eno eyimiriddewo nnyo ku lwa Busaato era ekyayimirirawo nnyo ku lwa Busaato. Abasomesa abaali muno mu 2000 abaali bakola pasito waaka ennalugi okuva ekiyinda bwe baatuuka ku lusozi awo ne bagamba ye ekifo ekirungi kino ekinyumirako ekereziya. Mukadde waffe Omugenzi Kosima Kasozi n'agenda ng'akuza ekirowoozo ekyo mpola mpola kati kereziya weeri. Omulattini agamba nti quod dix dix, kyeŋŋambye kyenkoze eki kyeŋŋambye. N'amusomesa oli kye yagamba era kye yagamba kati ekereziya weeri. Abaana n'abazzukulu aba Dawudi najjukiranga tubeebaza ku lw'abakadde baffe Omugenzi Kosima Kasozi. Nammwe mwebale nnyo, mwebalire ddala okuyimirirawo. Obutuukirivu tubugabana mu bintu bingi, nammwe Omukama akibabalire. Twaniriza abakatuuka abasanze nga mmisa etambudde abakulembeddwa mukadde waffe Yosefu Chameleone. Mwebale kutuuka. Ntegeddeko nti omugga kyesongera enkuba yakutaataaganyizza naye mwebale kugusomoka. Ndowooza nammwe mufuuse bannyonyi ŋŋanze ne mubuukira mu bbanga. Mwebale nnyo, mwebale kutuuka. Omukama yeebale abatambuzza. Mu kiseera kino ansabe mukadde waffe abe nga tetunnaba kufuna mukisa era nga tetunnaba kugenda kubijja. Muzeeyi Mayanja agenda kututuusaako eddoboozi lye. Tetumanyi oba liri mu sitiriyo oba likyali sitede. Sebo mukadde waffe. Nga tetunnaba kufuna mukisa bannange abatuuse leeti mbaaniriza, mwebale kujja. Kakati waliwo bannammwe be muzze nabo mwenna abazze, essaawa y'ebirabo ebayiseeko. Ate bwe tubeera eka wano tulina okulaba nti tuwagira buli kimu ekibeerawo. Kanzikirire wammanga buli omu akwate mu nsawo, nammwe ebirabo byammwe Mukama tubimuwe ajja bisiima. Mukama yatuwa naffe tumuwe. Ono twazaalibwa ku lunaku lwe lumu. Kumi na lumu April.
nazaalibwa ku lunaku olumu ne muganda wange ono 11 April wafaya mutoseleti ate netera zikakuzoga zange zagwamu kakati ekyo omuteekamu namuze watulagidde oteekemu ekiwera era nja kubategeeza agona mukulu alina bye yatumye mbategeeze mugana okusomesa naye kituse ku ssimu yo ndowooza oba si ku ssimu yo ku yange atodde emitwalo 2 omukubireko engalo omulanga kufaza g'okubye seba ogenda mu maaso sebo tweyanziza nnyo tweyanzeege okudduukirira omulanga gwa faada kubanga omuyimbi yayimba n'agamba nti Katonda bw'akuwaayira okuyambanga otyo n'ensi
mwesibe bbiri n'ebirala siri muyindi munnaye kansabe MC ajjatwa programu eddako. Kansooke okwebaza Reverend Father okujja okutukulemberamu n'ekitambiro kya mmisa okusabira abakadde baffe abeebakidde erisinga obungi ate era n'okubatiza abaana baffe. Reverend Father we bali kujja kantwale omukisa guno okwebaza omwami ambula. Nja kubasaba n'obuwombeefu obuteesa ennyanja ng'etabangusa wamu n'amayengo gaayo. Ng'ekisomesa kya Busaato tulina bino wammanga bye twetaaga okukolako. Tulina kye tuyita ekitole, tulina amadirisa mu kisomesa kyaffe ekyo, saako kuba pulasita. Pulasita agenderamu ebintu bingi, tugula omusenyi, seminti n'ebirala ebiringa ebyo. Tulina omukozi agenda okukola ku bintu ebyo. Wano ne bateekako ebigwa bitalaze. Newankubadde nga siri Muganda mutuufu, naye njagala okusomesa ekintu kino kubanga ekisooka nze Mutongola atwala omuluka guno Ssaabasajja yasiima mbeere ensonga eyo. Ebigwa bitalaze biba byambalo bya Kabaka, mugende mukibuuze ne ku bajjajjaffe abaatusooka abakyaliwo. Kale zino ziba za kwekuumisa. Mwebale nnyo.